mu kaifo okutumbula olulimi Oluganda n'okunyikiza obuwangwa n'ennono. Ekibiina ky'olulimi Oluganda buli lwakutaano olw'okumekereza omwezi ogwokusatu kitegeka ekivulu ky'abaana ekimanyiddwa nga Vawundye abayizi mu masomero ga pulayimale mwe bavuganyiza mu lulimi Oluganda okuzanya emizannyo egy'enjawulo egy'ekinnansi n'enteekateeka endala. Ekisanja kya pulezidenti owa Uganda gye kimala. Minisita w'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kyewalabye Male bw'abadde aggulawo empaka z'omulundi guno ategeeza nti omulabe yenna alubiridde okusaanyaawo eggwanga atandikira ku lulimi era n'asaba amasomero okusoosowaza olulimi Oluganda mu basomesa abayizi okutaasa eggwanga ery'enkya. Era bw'owulira nga tomanyi Luganda oli ku mutendera ogwo ogwolekedde okuzaayisa eggwanga lye. Era bawulawo omuzadde alina abaana awaka nga tebamanyi kwogera Luganda tebaluwulira talonzalonza na kubuusabuusa amanye nti ali mu kisaawe ekiri ekyabagenda okuzaaya eggwanga lye mu bbanga erijja amaaso. Oweekitiibwa Kyewalabye akubirizza amasomero okwettanira ekivulu kino kubanga kirimu emiganyulo mingi okuli n'okutumbula ebyobulamu n'obugunjufu. Mugende mu maaso mwongeremu amaanyi ate tulabe nga abaana abo twongera okweyagalira mu lulimi lwabwe. Ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka Federo Ageesigika nga yakulembeddemu enteekateeka eno annyonnyodde nti baluubiride okuyigiriza abaana ennono olulimi Oluganda, obuwangwa n'okunyikiza enkola ya thematic curriculum gavumenti gye yayaanira okukyusa obulamu bw'abaana. Naye ebintu bisatu bye tufunye seba amasomero gatandise okusomesa olulimi Oluganda nga bwe wagalambika. Era ebibuuzo by'owulidde tebabibakokinze tebabibasomesezza babisoma mu kibiina amasomero ago gonna kati gasomesa Oluganda nga bwe walambika. Abaana bavuganyiza mu kuddamu ebibuuzo by'olulimi Oluganda era gye biggweredde ng'essomero lya Lunde Ntono Primary School erisangibwa e Namuŋŋoona lyerinnyodde mu Gannaaga 27 Akendo. Ebyongo bitadde ku bbali munnabyanjigiriza omukokotevu mu ggwanga Same Mukasa Mulindwa akubiriza abazadde bana b'omulembe Omutebi okuteekawo embeera ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri eri abaana b'eggwanga okusobola okufuna omwana atuukiridde. Okusoma kw'omwana kutandikira waka olina essomero lya waka era Fajiru Mande yawandiika akatabo ku nsonga eyo. The home yesookerwako kuba nti y'essomero. Teekawo enkola esaanidde abaana bo gye bagenda okugoberera. Same Mukasa Mulindwa era akalatidde abazadde okutunuulira n'enkaliriza obuyambi obw'enjawulo obuweebwa abayizi kubanga emirundi mingi n'abantu abakyamu abayigiriza abaana emize emibi mwe bayita okuboonoona. Era wano nno abaleeta obuyambi omuzadde n'ayagala okuggyako obuvunaanyizibwa kubanga baleese ab'obuyambi bagenda okuwa abaana fiizi na byonna n'omala gatwala mwana w'ofa bangi nnyo bavuddeyo gaba bayingizza agayisayisa gano n'agazeezeze. Ye akola essomero lya Makke Memorial College Nateete Mary Mukasa Kalyango alaze obwennyamivu olw'engeri abaana b'obulenzi gye baddiridde mu by'ensoma ne mu by'obulamu obwa bulijjo. We tugamba nti bannanga abalenzi abaana muveeyo mu bukulembeze abawala be bavaayo era kyetaagirwa okulaba nti abaana abalenzi bano tubakolamu omulimu tubazzeeyo ku musingi guli kubanga tumanyi abasajja bebasigala nga be basajja be bagenda okulembera amaka gaabwe. Posiano Mukibi ne Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Abakulembeze b'obuyisi